Nakuzomezi 30 oba Desemba omwaka gwa 2022 waliwo emivuyo n'akacyankalano mu lutuula lw'abayizi Abaasomerako ku kasozi k'abayivu Makerere n'abamu ku bakozi nga bano beegattira mu kibiina kyabwe ekya Makerere University Convocation Association ng'olutuula luno lubeerawo buli mwaka. Bano baali bakuŋŋaanye mu lutuula lwabwe olwa buli mwaka wakati mu kuteesa biki ebigenda okubatwala mu maaso era nga ku lukangagga lw'ebyo ebyali birina okuteesebwako kwaliko okulonda obukulembeze bw'ekibiina kino era nga kyasalwawo nti ebirala byonna birekebwe wabeewo okulonda kwokka ekyajja abamu mu mbeera. Wano embeera we yasajjukira era Amagye n'abasirikale ba poliisi bawalirizibwa okuyingira munda okukkakkanya embeera wabula mu kanyoolagano kano waliwo abaakwatibwa mu ngeri etali nnungi. Poliisi beera wonna mu mirimu gy'omunda ebeyamba ku poliisi. Subuuza poliisi kyekyabaddewo babanyonyola anti kakati toyinza kutandika kusala gwa kawala nga tunawulira gwa kalenzi. Ono asitudde kikiiko kyavudde kuba kamera teziraga ntandikwa ekyo nakyo nakirabye olabulabi nga bano basitula ate nga si baguba ddalu simbogo nti erumbye bulumbi so kyatandikidde kuki nga sirabye ntandikwa mba siri mutereevu muto kutandika ku discussinga nsonga eyo. Kati enkya ya leero ssentebe w'ekibiina kino agenda okuwummula Dr. Tanga Odoi alambuludde ku byaliwo mu kavuvuŋŋano kano. Tutuse mu elections abayaga bali ne bayingira nga balinayo ba leaders nga Charles Odongo Tho, Gerard Karohanga, Rutaro nga bayimba nyimba ya eza NUP nga tuyambala engule mbu tebayagala elections. Naye nga abalala bagala elections egende mu maaso. Ffe tukozesa constitution. Poliisi ndowooza efunyeyo intelligence report abantu bayinza okufa munda mu hall nga mu freedom city mulabye. Ono abadde wamu n'omumyuka we Diana Hope Nyago abalumiriza nti abamu ku baali beesimbyewo okwali Charles Odongo Tho ne Gerard Karuhanga nti baali mu lukwe olw'okutaataaganya okulonda kw'obukulembeze buno. Oba toyagala kulonda nga bali bayagala kulonda olina right to go out. Bo ne bagaana badde bakoze chaos munda poliisi nejja nga they got them out. Waliwo ababadde bagamba nti embeera eno yava ku mutabani wa Dr. Tanga Odoi eyavuganya mu kulonda kuno ng'omwogezi nti baali bagezaako kumubbira bululu wabula bino Dr. Tanga Odoi abiwakanyizza. My son chose to go for secretary publicity. I could not stop him because I have no right to stop a former Makerere student from my family from competing. The only thing I can't do is to help him win unfavorably. Newankubadde nga bino byaliwo okulonda kwasobola okugenda mu maaso era George Tulyamuleeba ye yalya obwa ssentebe olwo mutabani wa Dr. Tanga Odoi Collins Tanga n'afuna ekyobwogezi bw'ekibiina kino. But they said we don't want Tanga's son. Tanga's son went with George and they won. Excuse me, shouldn't I have a son? Shouldn't I give birth? Should my sons be dull? Should I stop them from participating in politics because I'm chairman convocation? You mean you will even stop them from going for constituency if they want because I'm chairman NRM electoral commission? That is not right. Obukulembeze bw'ekibiina kino bumala emyaka 4 gyokka nga Dr. Tanga Odoi n'akakiiko ke akafuzi abaliko kati bakwata enkasi mu mwaka gwa 2019 era ng'ekisanja kyabwe kiggwako mu mwezi ogwokuna omwaka guno ogwa 2023 olwo baweeyo entebe wakati mu kukyusa obukulembeze buno. Mark Jackson Kasule, BBSKATI Ageesigika. Waliwo engeri bbiri ez'okumulisa